Omuyimbi Seruga sorry Luga omanyi bannayuganda mukisuusa nnyo ntunulidde ka posta ako ne mpulira nga njagala okufenseko omuyimbi Seruga bamuganye okubeera nga apafominga musajja wattu ye Luga lwakuba yavudde Nigeria okujja no performinga mu ggwanga erya Uganda seba bannayuganda ne bagamba nedda oyo si mu Nigeria oyo Seruga just omwana yeesalako erinnya kano kase ne yeetuuma Luga naye nga Luga yajja mu ggwanga erya Uganda lwali lunaku lwa kuna subira ajja mu lunaku lwakuna ku lwokutaano n'asiibawo then ku lwomukaaga yabadde alina okubeera nga performinga Munyonyo mu kubeera nga performinga bannange natunudde akasente ne ŋŋamba waagwani bannayuganda twakava mu lockdown naye vibe ng'eri waggulu esente zabaddeko entono $500 miliyoni 1.5 ne miliyoni 3 kati awo n'ogambira omwavu waakufa kubanga yabadde alina okubeera nga performinga side ze Munyonyo ekiro ky'olwomukaaga leero lwa Sunday ku lwomukaaga mwana wattu nze kyafunye nakatiketi ntandika ntyo bookinga tebe ekitone nnyo $500 ate ye $500 kyakawadde ogenda tuulako abantu 3 then miliyoni 1.5 ndowooza nga bantu 5 then bukadde 3 nga bantu 10 ndowooza wekitwe kyabadde mwana wattu omusajja nga amaze bulungi nnyo okwambala Bwana kufaana yakasinza okubeera nkatambula ku social media ngali ku boda ako waliwo omwana yabadde oba muyeye oba mwana yabadde esize tinti oyo wa pink omane wesigaga tinti wa pink abana bagambirawo huyo Seruga I mean Luga munansonyiwa so bambi police yavuddeyo nebeera nga cancellinga Ekivulukye ku last moment binene ebintu tugenda biraba nnyo ekyo kyo mukisuubire bino ebintu tugenda biraba nnyo nga show z'abayimbi bazi cancellinga nga show z'abayimbi olw'ebintu ebimu ebikuntana ne SOPs ebyo tulina okubeera nga tugoberera naddala ebyo bateekawo abanyini concert okubeera nga bagoberera naye tesofa tetunategeera lwaki musajja wattu concert ye yayiise on top of that yabadde ne mu hotel room ng'amaze bulungi nnyo n'okwambala yali ready okubeera nga vibinga ne bannayuganda okubeera nga baperforminga okubeera nga pullinga up show ekyasinza okubeera ennungi mwana wattu we batyo ne basobola okubeera nga bamugaana kati sofa tetunategeera ki ekyaganisiza show ya Luga okubeerayo Munyonyo ng'ate abantu babadde ready bagikansolinze ku last hour kye tuyinza okubeera nga tugamba lwakuba nabadde ndabe ne Alex Muhangi ng'amutimbye nga wanamalo performing eyo Alex Muhangi yabadde bamutimbye ku levels oba wa gye yabadde amutimbye kati tumanyi oba eno yo Alex Muhangi yegenda kubusigala nga continuing oba agenda performingayo ekirungi ekiriwo Seruga munansonyiwa Luga akyali omugwanga erya Uganda n'obuyimba bwe munnaana wattu wadde tumanyiyo kamu bubiri obusinga okubeera nga bubanyumira nze manyiyo oba busatu alina Dior alina kanene aka Snapchat nakali eri akamuleeta simanya balance because bitya bounce yes obuyimba busatu buba butumala okusasula ekyemitwalo kyaffe $5 miliyoni 3 n'akamu ekitundu ya rabbi nera munzikirize bannange njagalize Pretty happy birthday ennungi kanziremu okubeera nga mwagaliza Pretty okuva wa muganda wo Serase okuva wa muganda wo Rachel mamiwo ne ba family members bonna dadde bakwagala ne bakuwishinga birthday ennungi ne bakugamba bakwagaliza o blowing more and more candles bakwagaliza osome osobola okubeera nga prosperinga mweno ensi happy birthday Pretty okuva neno ku SMX Media still ne kujjukiza gwatana kubeera nga ogendako ku official page ya Phil Rhymes tali gye tulina mu ggwanga erya Uganda lineno empya gendayo koberengo subscribinga ku YouTube channel yo osobola okulaba n'akayimba akapya kalina ke bayita Phil onono muna Uganda naye nga ali best wali mu UK osobola omfollowinga ku social media platforms ezenjawulo okuli Instagram Facebook YouTube wamu ne TikTok nosobola okubeera nga followinga wakawe omulungi MCSMX I sign out.